ettaka mukuume kye bayita ettaka lya Buganda ligenda ako nkakomezaawo ndikakulambululira olala kalule katumukkiriza obudde buno mukwano gwange gwe atugoberera amala okubanga bw'atyo mukwano gwange atujjukiza ebyaliwoko olunaku olwaleero naddala mu biseera biri obijjukidde mukwano gwange ebiseera ngamba biri ebyemabega kituyamba kinene nnyo naddala mu kubanga lwakiri tuba twetaaga okubanga lwakiri mukwano gwange tujjukira ne weebuulira ku ebyo ebyaliwoko olunaku olwaleero oluvannyuma n'obigattaganya n'omanya nti bwe gutyo bwe gusaanidde okubanga mukwano gwange gubeera kale katukkirize tumale okubanga twejjukanya olunaku luno. Nnaku za mwezi 19 omwezi gwa Novemba ngenda kuzzaako mu mwaka gwa 2023 kati tambuza obwongo mbuulire gw'ojjukira ki mu 2023 myaka 21 emabega ene 2003 abasinga kati bagamba nti Mwai Museveni lwe yatandika ogikwatako najjeko ku bisanja nze sibyendika ebyo njagadde kutegeeza bwali bwe buti omusajja amanyiddwa nga Michael Jackson n'alyoka akitegeera mukwano gwange nti baali bamwetaaga bubi nnyo kukwatirira bwana bwa buwala yali muzibu Michael Jackson musajja eyali omuyimbi musajja eyali ayina buddansi bwe obujjukira bulungi obwo obw'ekirogologo amawulire gatambulanga bw'atyo mukwano gwange abamuyisizzaako ekibaluwa kibakuntumye nti yenna abaamulabyeko puliizi mukwate munyweze muleete tusobole okubanga tumuvunaana anti njagala nkujjukize nti byava myaka gya 1993 ajja emyaka 10 emabega nga bagamba nti omusajja mukulu ono ekikwatagana ne sexual misconduct n'akaana kaali kabuwala nga katooto asebo n'akagamba nti jangu nkulaga obuzina buno engeri gye mmenyeka akaana nako ne kasaamirira gye kaakoma okwasaamirira Michael Jackson yabifuula bya ddala kale nno n'olwekyo nga 19 Novemba bwe batyo nno mukwano gwange Michael Jackson kasita twamala okubanga tufuna mukwano gwange bwino yajjira ku kamera ngalina akaana akawala ku woteeri emu baali ku balkoni waggulu kibuga Berlin eggwanga lya Germany oluvannyuma bwino bagamba nti ekyo kimala temutwongera ate birala ekyo kimala omugagga alina mu katawulo omwana naye ebikoze bitya ne bagamba mumukwate mumunyweze abya Michael Jackson 19 mwezi gwa Novemba 23 lwakitegedde mukwano gwange abaali bamwetaaga ajje asobole okubanga bw'atyo mukwano gwange abinnyonnyola. weebalire ddala okubanga najje buli kati mukwano gwange okyali mugoberezi mulungi wa Pal FM kula lya muntu wa bulijjo eri program The Inside Story nange nannyini waaka muzzukulu wa Kasujja Kalule tukkiriziganye program bwetyo mukwano gwange etandike mu butongole tulumbe atumale okubanga twekebejja ensi nga munywanyi bweyimiridde nga bulijjo katumale okutandikirako okulaba basseruganda ne bannanganda engeri gye bakedde mu bitundu ebya Middle East wane Middle East njala nkutegeeze nti amawulire weegali mangi njiko abasajja aba Iran bakitegedde nti European Union esobola okubanga bweti bateekako nati esobola okubanga bateekako envumbo ate ziri eziruma kale eyo nga tennaba kubanga bweti bassaako envumbo bino byonna ensibuko yaabyo yeekuusa ku Gaza yeekuusa ku ggwanga lya Lebanon yeekuusa ku Hamas n'abasajja ba Hezbollah akyova olaba nti bugenza okukyoba olunaku olwaleero nga bw'otuuka mu bitundu eby'omu maserengeta ag'eggwanga lya Lebanon eno kankutegeeze nti kisa kinegula mwana wange omuyudaaya alumbye okulumba kw'omuyudaaya kubaddemu obusungu bungi kubanga abasajja ba Hezbollah nga basinzira munda mu ggwanga lya Lebanon be basoose okulumba omuyudaaya ssaawa zibadde 6 midnight ne balyoka basumulula kibayita ekikompola kiri kibadde kikompola si masasi ga bulijjo babadde ba Hezbollah balumbye ebitundu Kiryat Shimona ku mulundi guno batugamba nti omuhizibullah asobodde okubanga bw'ati akwasa emirundi mingi atera okubanga akanyuga ebikompola abikubaakubwa sometimes ku bizimba olumu ne bigwa mu byererezi ebimu amagye ga Israel ne gatuuka okubibakira mu bbanga naye ku luno batugamba omuyaaye akwasizza ebizimbe 8 bituntumusa omuliro mu Kiryat Shimona tuli mu mambuka ga Isiraeli ng'ani akoze omulimu ogwo abadde musajja mu Hezbollah teyandikomyawo munnanga omusajja ayongedde n'atuuka okubanga abaludde emmotoka zibadde 13 zino kankutegeeze mukwano gwange okuzibalula ate kibadde mu mbeera nti omusajja mu Hezbollah waliwo ababedde balaye mu mmotoka naye nkiddamu nti ebikompola eby'ennumba zaakoze bikwasizza ebizimbe 8 bikwasizza emmotoka kayine tumaliriza nga omukyalo omu omuyudaaya bw'atyo mukwano gwange yalumiziddwa abatugamba bamuddusizza nga biwala ttaka
mu katundu kano kokka kamanyiddwa nga Kiryat Shimona. Bw'amaze okukola ekyo omusajja mu Hizbullah ssaawa nkugambye wadde budde bwa ssaawa 6 mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero n'alyoka alubirira ekibuga kye bayita Tel Aviv ekikulu eky'eggwanga ly'e Buyudaaya. Eno ntegedde abantu 8 balumiziddwa era batwaliddwa mu malwaliro. Amawulire gano bwe gatuuse ku Netanyahu n'anyiiga. Bw'anyiiga afaanana salambwa ky'olina okumanya Netanyahu n'abuuza kiki nze eyatandika operation ku Hizbullah mu Lebanon n'ekiruubirira okwagala okuzzaayo abantu bange mu mambuka ga Isirairi gye badduka olw'olutalo. Kaakati ate ayongedde okubanga bw'ati atugobaganya bugobaganya. Amangu n'embiro n'alyoka ategeeza abagagga be nti abaaye mwategedde musumulule. Basumuludde era wulira bino nga amaserengeta ag'eggwanga lya Lebanon ajagala nkutegeeze mukwano gwange nti miwunyo giri gye bayite emiwunyo. Abasajja ab'eggye ly'okuttaka ery'eggwanga lya Isirairi babadde n'obagezaako okwefubitika bayingirire nate munnanga amaserengeta gano, naye ate n'obasanze omuliro gw'otolabanga. Resistance wano ku ttaka ky'olina okumanya nti y'amaanyi, era kino kyongedde okubanga kiraga musajja mukulu Netanyahu Bibi nti kyandibanga squad y'aba Hizbullah maserengeta nnyingi bateekeddwa okubanga balina ejje eriwalirako ddala mu maserengeta aga Lebanon. Bwe kibanga tusindika bamwana ab'oku ttaka ne balemesebwa omuliro ne basukako, kitegeeza Hizbullah gyeri kati kyekoze n'eziwanika. Isirairi kyekoze n'eziwanika ebagambye bano ground force musooke kati mwesege muveeyo, tugenda kuseeteeza buseeteeza nga tukuba kakeeka. Bwe kibanga Hizbullah ebulirabulira mu nsozi omwo neetuuka okubanga kwegamba buli kadde tubuzaabuza leero luno atuteekedde okubanga tubafuna. So ku ddakiika eno nkubuuliddeko amaserengeta g'enfuna amawulire galaga nti kibi. Ndaba ekitongole kya NNA ye National News Agency, ekitongole kya mawulire ekya gavumenti y'eggwanga lya Lebanon akigambye nti abantu 17 battiddwa bonna nga bantu ba bulijjo, abangi balumiziddwa nga Isirairi eyongedde okubombinga ekitundu ekya Nabatiya ye Southern Governorate abagita Nabatiya. Bo kye bayita Governorate eno mu Uganda gwe kiwandiise nga district, wano e Kampala kiwandiise nga division. Kati bano abasajja gye balumbye era ndabo wano Nabatiya al-Fawqa kimu ku bitundu ebikubiddwa, Kifaruriman nakyo kikubiddwa, tawuni gye bayita Ansariya ekubiddwa, ne gye bayita Binti Jubairi bweti maze okubanga ekubiddwa. Kati wano batulaga abasajja balumbye ekintu kye bayita Habush ne kye bayita Al-Khardari, Maifaduni, Zutara Sharqiya ne kye bayita Kakayiti Al-Jisri n'ebitundu gamba nga Qiyam. Omuyudaaya alumba bulumbi, tewali laavu, kaseera ka lutalo. Bino byonna bigenda okubeerawo nkubuuliddeko nga bannaffe bo ab'omukago ogumanyiddwa nga ogwa Bulaaya ssaako n'eggwanga erimanyiddwa nga erya Bungereza nga basazewo ne bagamba Iran eno ye kazaala bulwa, leka tugiteekeko nati, leka tubalangirireko kye bayita nati. Abasajja bano abagambye kirina okubanga tukola, mwategedde bano tubalangirirako new sanctions. Lwaki? Lwa nsonga nti Iran ne bakyali baayo they transfer drones and ballistic missiles to Russia for use in its war against Ukraine, as well as to Iranian proxies around the Middle East. Kati Iran etuuse okubanga bweti mukwano gwange efuuka shaitani rajim. Andi kati we bagamba Iran yebalemesa, tugezaako okunyigiriza omulasa naye tukizudde ng'atulemesa ye Iran. Oyinza otya okukwata ballistic missile n'oziwa omulasa, oyinza otya okukwata drone n'oziwa omulasa. Olabe kye bayita ensi ow'amaanyi bw'atyo bw'akola. Abasajja basobola okubanga bagatta amaanyi amawanga 64 bonna ne batandika okwesondamu ebyokulwanyisa, ne basondamu zibbomu zino, javalini zino, simanya stingers zino, air defense system zino, missiles bino biki, ne okutraininga ne batraininga amagye ga Ukraine. Amawanga 64 byonna nga babiwa Zelensky awutula omusajja omulasa, naye gwobeera omu bwoti gwe bayita Iran n'okwata ballistic missiles n'oziwa Russia, n'omuwa drone ng'oziwa kyaliwo, gwe n'ofuuka saitwani rajim. Okoze ensobi nene nnyo, okoze zambi ddene. Bano bayamba kyali waabwe baani? Abazungu bayamba kyali gwe bayita Ukraine. Kati ye Iran tekkirizibwa kuyamba kyaliwe era bamutaddeko nati kyolina okumanya, tebakomyawo. Bano bagamba tugezaako okwagala okulaba nga Isirairi efuga amatwale ga Middle East gonna, naye ne twesanga nti Hizbullah, Hamas, Abahufi ne bannaabo abali mu Iraq batufuukidde ekyambiko okukakasa nga kino kituukirira. Ani abataddemu amaanyi? Era bagambye nti Iran. Kati bw'abanga Iran yatulemesa okubanga tulya ebitundu ebyo byonna,
abasajja bagambye leka omusajja wa Iran naye atubeere nga tumuteekako nati ajja tuuka okubanga bw'atyo nno mukwano gwange akiwulira mbadde nkyali awo bannaffe aba SFC ne batuuka okubanga beegaana omusajja yakwatiddwa ku kitebe kya National Unity Platform ne bagamba nti oddeeri muleke kubanga mututeeka agembuza okutumekete sengo tetunnaba kubanga oyo tumumanya nako tabangako na mujje lyaffe erya SFC n'olwekyo bwe muba mubadde mwesunga nga mulowooza nti mwakutta omunene mumanye nti no muli kayamba era muli ku mufere. SFC etuuse okubanga egamba aba National Unity Platform oyo gwe mwakutte mutwale ku poliisi bali okumpi mu muvunaane. omanye amawulire gatambudde nnyo olunaku olwajjo. Principal njogera ku Mr. Badman bamuyita Kyagulanyi Center yabadde agumbye wali eri ku kitebe mukwano gwange ekavule n'aba National Unity Platform nga bajjukira emyaka egyekulungudde nga bannayuganda mbu bangi simanyi muwendo nenawulidde mbu bangi. Gavumenti ya Museveni etugamba baali batonotono jasa abantu nga naye abantu baga nti bannayuganda bangi battibwa 220. twali tunoonya kalulu era nga mukadde ako kyali kyetinda tuba mu bitundu eby'eluuka. Olumwami Kyagulanyi bamuwadde amannya gonna babula kubanga bagamalayo nga bwatuuka e Busoga bamusimba erinnya, bwatuuka e Teso nga bamusimba erinnya, bwatuuka e Buganda atuuka eruuka ebyaliyo byaliyo abasajja ne bamunywa ne bamukaba ne bamugamba nti wacha wewe oli wano oyogera ebigambo ebisiga obukyayi obusosoze mu langi n'obusosoze mu mawanga. Mwami Museveni byajja wano okubanga bwatajjawo ne bamugamba jangu tugende. Yamaliriza ali Nalufeenya. Kati ebyali wano e Kampala byali bingi. Tugenda okumaliza okwekalakasa kula amalungi nga kuwulirwa wano mu Kampala 18 mwezi gwa Novemba 2020. Bannayuganda bangi nga bajjeyo mukwano gwange n'ag'omu buto, ebipiira bakuba, emmotoka eza poliisi baziwerekereza amayinja ne poliisi n'egamba musagana okusaaga. Ekyagubira lyali sasi tiyagasi sasi. Tugenda okuwulira nga ne Masaka nga bitandise, ate okuwulira egindi nga nayo bitandise. Kale nno wetwalabira bannayuganda abaasoba 50 mukwano gwange nga battibwa mwezi ennaku ezaali ezaakeekalakaso nga bannayuganda babanja principal baali babanja presidential candidate wano amanyiddwa nga Kyagulanyi Center mu ateebwe. Bagamba alina okuteebwa era ne bagamba nti wemutamuta wano Museveni kino kyekikutwala. Kakati Ssaabalangi yakola n'agamba nti abo abaana basaagaze nayita mu ttanuulu. Mu ttanuulu mwe mumanyi twalekayo bameka abatasobola kubanga basimatuka ttanuulu. Kakati mmwe n'alyoka ayungula. Abaafa battibwa ekyo kyolina okumanya n'abaalumizibwa bangi nakati bali mu bugaali. Nalabye omukyala bambi ng'akaaba baamukuba ekyasi yalina ne kabebi mulunda mu lubuto. Bebi kati asoma omukyala atambulira mu kagaali n'omukyala agamba gavumenti ekinene kiyanyamba nti banyamba kumpa kagaali kano naye omuntu eyali yeekolera azuganya embeera n'okerasu boyo ogenda onoonyiza abaana b'ekikumi bankuba ekyasi. Kakati ekinene kye bampa kagaali kano kentambuliramu sisobola kusukka kompawundi yange ewaka. Gavumenti yagaana okunyamba. Kakati ku mukolo tuli Kavule gye bajjukira bano bonna abattibwa mu biseera ebyo. Wakati mu kubajjukira wabadde omukwano gwange omuvubuka nabadde ndyawo nga nnengera abasajja ba Achileo. Ono y'omu ku bakuumi abakulu ddala aba Mwami Kyagulanyi Center nga balina omuvubuka bamukulugusa mpolampola oba bamugiruddawa. Ayina akakofiira kabadde ka red katopya kataddeko ne bakamugisaako nti poliisi twetaaga identity ye ensi ekutegeere. Ebigambo ne bitandika tukutte owa SFC. Ng'omanyi kye bayita okukwata owa SFC bamukulugusa okumujja eno gye yabadde olwo bamutwala eri mwandaki wansi. Mu bwongo ne ŋŋamba nti abaana bano aba SFC bemanyi omwana ono nakkiriza bano bamukwate bwe bati ddala nga talina kyakozeewo. Akatonotono ke mbamanyiyeko konze nti aya basi tunaabiwulira. Ayinza okuba nga akatengo kukyalabyeko wali eri mubiri ki ngalo kyeza Achileo ezikwata bwoti n'osigalanga omuyaye bamututte. Kakati bamala omutwala bitambula tukutte owa SFC atunnyonnyola abadde azze kukola ki wano. Tukutte owa SFC bwetyo mukwano gwange evuddeyo neetunnyonnyola byonna neegamba nti ekyamazima omuntu oyo tetumumanyi kamala okulaba wano. Ndaba kaadi bbiri ze bamusanze nazo. Emu identity card, national identity card bamuyita Watuke Sulaiman ow'erinnya Swahaba bamuzaala 2 January 2021 ye Watuke Sulaiman. Mulaba wano ya Rabbi
yesiimye eye national ID eggwako mu 23 ezaffe zaggwako dda newamu batandise n'okutugaana okutuuka kati ng'ayina ne ID endala eya Special Forces Command SFC identity card number 720 ye namba yemu SFC name Watuke Suleiman designation protective officer eggwako mu 2029 State House ke kabonero kenda bako wano ku waliwo bendera y'eggwanga ku national ku identity card ya SFC kakati ne tugamba nti owaye SFC kikyenoonya ku makaki agakyagulanya ag'obukulembeze kale nno SFC bwetyo mukwano gwange evuddeyo neegamba nti oyo mufere mubeereko gye mumutwala mu b'obuyinza mu muvunaane Meja Jime Omara ayogerera SFC bwatyo mukwano gwange atunnyonnyodde nti naffe twatandikiddawo mpolampola kubanga tuwulira ebitambulira ku social media obutambi nga tubuulira amaloboozi gatandise okutambula bu video tubulaba nti netuuka okubanga naffe twekubamu tooki ndi kamanda gundi ono omumanyi tunuulira ono gwe balaga nti wa SFC bamukwatidde ekavule omumanyi kati bagenze okwetunulamu bonna ebyaddala nga bagamba tetumumanyi mu force yaffe wano ne batuuka okubanga batunuulira ID gye yabadde nayo bagenze okugyekennenya abasajja bakulu batugambye ekyamazima details are not reflected in our register kaziberi PDF records oba mu system tetumulinamu kati bakugamba nti identity card gye yabadde nayo eriko ebigambo bya SFC but it lacks the security features that define our cards card ezejje erya SFC alibaamu mukwano gwange ka security feature bakateekamu nga bolaba ne ku ssente kabeerako kwegamba ku bintu ebivunaanyizibwa bwe bityo kati ono yakola kaadi ye asobole okubanga bw'ati abbirako abayaaye akusangawo n'akugamba nti gwe kikyani akuzuganya mpaaka kadde nze tomumanyize Watuke Suleiman eno kaadi ogimanyi naawe ne bw'obeera gw'osabbalala musajja wa SFC kati awo ng'atandika okugamba nti meja gundi omumanyi nkola naye jana gundi omumanyi oyo ntuula naye wali eri ku mmeeza y'emu kati omaliriza omuwadde akakadde nga ayisaawo byayagala okuyisaawo era kati wa NSF kyetugambye nti abo mubeegendereze ateekeddwa okuba ndowooza yabadde alina gwayagala okubanga bw'atyo mukwano gwanga nyaga n'olwekyo eryo libba eriwedde emirimu tuli bakwasiza mulikoleko nga bye mwagala okitegedde okyalina Kalule ku mukolo gwe gumu guno gwennyini mwami Kyagulanyi Ssentamu Mr. Badman Honorable 226 yangambye nti ajjiranga nti namutima azija 226 ku luno tasigala ne mugamba ndi onalibe ekyo kireke jangu buzibu esimba otulinde ebinaagoberera toyongerezaako kirala sajja omu ne yatugamba wano nti ab'e Masaka mwe mulina omukisa mugenda mulaba ng'agenderwa kitoola kale bwe byeri eri 226 ya rabbana ali nagenda nalebu nedde kito kyogera tokyogera waliwo ebintu ebimu nga tukyakola risaaki naffe ng'abantu walantu bwe tukolako obukozi kati risaaki tennaggwe ekyali hafuwe nga twebuuze kiki kino bana omuntu naye ng'alabika si muntu oba kale nga si muntu kimala oba nga yasukka ku buntu ng'ayinamu ak'obuntu akatonotono era ng'afaanana abo naye nga munda muye alabika kirala muyinza okutwala ku kiyama mugenda okulaba nga mwali mukulemberwa alien atugandi ba alien bazibuzibu bye bakola ebibeera bizibuzibu kale nno weyabadde ono Mr. Kyagulanyi n'asuubiza bannauganda yabagambye tugenda kulwana tulabe ng'omusaayi gw'abano ogwayikanga 18 Novemba 2020 gulina okusasulibwa yasuubizza ab'eŋŋanda bako n'ab'emikwano abaabo abattibwa poliisi ya Uganda mu 2020 nti tulina essuubi 2026 amaziga gammwe gajja kusangulwa nti bano kye baafiiririra kye baali balwanirira tulina okukakasa nga kifunibwa lwe bajja nabo okusanyukira gye bali mu kabuli eyo wansi nti ekyaddala omusaayi gwange tegwagendera bwereere bw'ati mwami Kyagulanyi bwe yagambye era n'agamba temuyina kunenyanze kubanga sometimes tuwulira ebibooziboozi eyo Kyagulanyi yattisa abaana Kyagulanyi yattisa abantu ba bulijjo mwami Kyagulanyi Ssentamu abagambye mwami Museveni ye yatta abantu sinze akikubyewo sittanga ku bantu yali mwami Museveni simanya ate nange nkyogedde ndi kisoboleke kankole waneno gundi kankole wano bakita reported nedda teba reported speech beki
njagala wano ebigambo bya Kyagulanyi kambyogere nga bwe yagize kamukootinge wano. It is not our fault that your people were killed. It is not us that killed them. It is President Museveni bya Kyagulanyi. Sinze yabattira abaana bammwe bamaama b'eggwanga, si Nuupu yabattira abaana bammwe, Museveni yabatta. Kigambo nga kinene nkikuba onanga nkivunudde naye mpulira nga kinene. So Kyagulanyi akyogeredde maaso ku kadaala maaso gaabugizi nti kiso kya mbuzi. Abantu bano battibwa lwa kwagala exercising their constitutional right to protest against injustice. Obutali bwenkanya mu ggwanga baabulaba nga gavumenti yakuneegezaako kubanga bwetyo mukwano gwange entwala nga kyakuttale. Bantu ne bagamba nedda ne bagezaako okuwakanya. Gavumenti mifo ky'okubawuliriza yasalawo okubanga bwetyo ebatta busimuvunaane Museveni. Yakyogedde nga tamutaddeeko kitiibwa naye nze kamute nti President Museveni munnange. N'olwekyo newankubadde tetukyasobola kukizza mabega. We believe a day will come when these families will acknowledge that their people did not die in vain. Olunaku lujja bantu bano bagenda kukimanya. Family zigenda kukiraba nti ekyamazima abaana baabwe, babba baabwe, bakyala baabwe, bawala baabwe tebaafiira bwemage. Ogwo omusaayi gwabwe nakati gululuma gugenda nakutuyamba nnyo 2026 okukyusa eggwanga lino. Saagana okusaaka. Bino tugenda biteekamu n'emizimu. Gye gitulwanire ku lutalo. Balita tugenda bayita. Era nawulidde waliwo omuyayaawo era naye yali mu Nuupu. Nabadde waawo mpolampola bwe bakwatidde oyo gwe bayiso wa SFC. Ye bamuyita Senono Juma. Senono Juma yabadde gwawo. Naye okulya balina ekibooziboozi awo. Nti bagenda kutondawo sikwadi kati egenda okubanga kwegamba. Era ajanira emizimu gy'abagenzi bano baliyita bonna. Simanye baani waliwo simanye basempe simanye baani amanya mangi nje. Tugenda kubakowoola. Tukume ebyoto. Agati mujje tugatta amaanyi. Ono yeetaagamu kati amaanyi ag'enjawulo. 2026 atolooza gubuzaako emeka. Obibuuzanga Kalulenga amaze okubanga bw'ati akujjukiza Mandela Group of Companies bannannyini State Tires, Nesto Oil Petrol Stations abategeeza abavuzi b'ebidduka mwena mu ggwanga gula emipiira ebiri gyokka ejja Lingirongo mu saizi yonna tukolere wheel alignment. Mwana wattu ogenda kuwangula n'emmotoka yaffe empya ey'amasannyalaze eyitibwa Zero Fuel Car. Eno tegenda mu mafuta kati abakitegedde ndowooza obudde buno mutandise okubanga mwetayaalisa. Pure Herbs Clinic bano bakujjanjabisa eddagala lya butonde. Omwami yakozesa nkola y'okwezanyiikiriza mu abagazwa prostate gland ng'omusolo gujja gwesibwa ofuyisa kumukumu naddala ekiro olina obuwuka mu kawago bakoledde ecupa ya prostate herb ku mitwalo 4 zokka. Mu aba ulcers ng'ofuna ekikeeto oba omuliro mu lubuto n'atafuluma bulungi ajja ng'ofune ulcer herbs. Atawanyizwa infections olumwa mu ndira ofuluma amazzi agalimu olusu oba osanyalala naawe aluma omugongo gwe tukujjanjabira emitwalo 4 zokka. Bano ojja basanga Kyebando Central emabega wa Botava Supermarket ne delivery bagikola. Gwe kasita obakubira ku 0752 98 24 anamu emu 0752 98 24 emu ne ku 0767 31 82 asembyayo 19 ojja kubanga bw'oti mukwano gwange oyogera nabo obaka bubeerenga butuuka bulungi. Minisitule y'ebyobulamu etegeeza eggwanga lyonna nti waliwo abantu abasangiddwa n'ekirwadde ki mpox mu Uganda. Minisitule y'ebyobulamu ng'ekolera wamu ne banywanyi baayo wamu ne gavumenti ez'ebitundu mu disitulikiti ezirimu ekirwadde kino bakola butaweera okulaba ng'embeera edda mu nteeko. Obubonero obulaga ekirwadde ki mpox mulimu okubutuka omubiri gwonna, omusujja, omubiri okukumenyekamenyeka, omutwe okukuluma, emimiro okukuluma, okuzibikira ennyindo n'okukolola wamu n'okufuna ensanjabavu. Weetangira okukwatibwa ekirwadde ki mpox ng'okola bino wammanga. Weewala okulinaana abantu abakakasiddwa nti balina ekirwadde ki mpox oba abo abalina obubonero bwakyo. Weewala okukwata oba okukozesa ebintu by'oyo alina obubonero bwa mpox okugeza ng'amasuuka, ebintu ebiriirwako, amasimu n'ebirala.
weewala okulya oba okukwata ku nsolo z'omu nsiko zonna wadde ennamu oba nfu naddala ezo ezimanyiddwa mu kutambuza obuwuka ng'emmese oba enkima wamu n'ezo ezirabika nga ndwadde oba ezo ezisangiddwa nga zifudde. Okwegemesa singa oba omu ku abo abali mu katyabaga k'okukwatibwa ekirwadde ki mpox. Obulwadde bwa mpox bujjanjabwa era ne buwonera wakati wa sabbiiti 2 ku 4 wabula bulumira ddala era busobola n'okuviirako omuntu okufa naddala mu baana abakyala abazito wamu n'abo abalina endwadde z'olukonvuba. Okumanya ebisingawo kubira minisitule y'ebyobulamu ku nnamba etali yakusasulira noti 8 emu noti 666 oba weereza obubaka bwa SMS ku bwereere ku U-report ku nnamba 85 Obubaka buno bukutuusibwako minisitule y'ebyobulamu ng'eyambibwako USAID, UNICEF ne WHO. Buli Monday tosubwa program Pulidde Kamenya n'abafohawo International abakugu mu kujjanjaba endwadde zaalema bakoleetedde obujjanjabi obw'enjawulo bwe bayita traditional Chinese medicine balina n'ekyuma ekyakazibwako elya Miracle Machine be bafohawo International. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أن oyo muyizi wa Alia Junior School. Alia Junior School be batadde omutindo mu byenjigiriza. Essomero liva ku nasare paka ku kibiina eky'omusanvu. Liri ku musingi gwa Busiraamu naye nga n'eddiini endala zaanirizibwa. Abasomesa balungi batendeke basomesa ebyeddiini n'ebyensi. Alia Junior School lyadde ne boarding ekifo kiyonjo nga ne security guluggulu. Basomesa empisa n'okwogera mu bantu kyewandiise public speaking. Basangibwa Kiryagonja Matugga kilomita 3 ng'ova mu tawuni y'e Matugga oba ewa Kiso. Okuwandiika abaana kugenda mu maaso okuva ku nasale okutuuka ku P7. Essimu 0752 65 47 17 ne 0781 24 13 34. Oba akyogera atya? Kati kasekaki? Genda vaawa. Bange. Oseka Obimanyi. Omwana olekanira waaki? Kafu. Ulira omukazi gwe nnyina mu nju muno. Ndowooza kiki haji? Mama jalo badde okola ki? Nsoma. Bulijjo by'osomesa kafu. Naye gwe owulira by'osoma bibadde bijja. Kafu, laamu, baau. Tuvola banga n'omwana abadde akusekerera. Kakati mama jala mbadde. Sibituufu. Mbadde nteesa bwenti mama jala. Igwe n'omwana wo ngenda kubakwata mbatwale mu gunjuka. Oyiga okusoma eddiini nze kirabika nkulemereddwa. Haji gunjuka ono wapalo gwempulira. Gwe balanga emyaka 18 myaka 6. Ate golo. Nange owaana otwale mu gunjuka. Kolowooza obukulu kitegeeza butayiga. Haji kale tuddemu tutwala mu gunjuka Haji. Kirabika nze nnemereddwa kafun'omulala n'akusomesa. Bakyogera batya Haji? Ulira Sidona. Mugenda mu gunjuka. Sidona Hajala mu parking ne mami wa mukwatire biri ebintu byatera okukozesa tugenda mu gunjuka. Atendeni kino kikulu. Mami tangopa ngenda bandika ndiseo. Era uwandika wekane ekitabo kyo kikiro kwandika ekitabo kyo Sidona. Yitane Hajala. Tangopa wantama. Mugenda mu gunjuka. Mugenda mu gunjuka. Gunjuka ne Pal FM ngalino ly'ebbanguliro ly'abawummuze bonna. Beera mwangu wandise omwana wo kuba ku 0700 35 455 oba ku 0200 926 7 Gunjuka awagiddwa Etihad International School ne bitegekebwa 17/9 Pal FM ekkulu ly'omuntu wa bulijjo. Gaga every day with MTN. Hit star 100 star 0 hash or use the My MTN app to load your favorite Gaga data bundle. Together, we're unstoppable. MTN. Terms and conditions apply. MTN Uganda is regulated by the Uganda Communications Commission. Onneke wayamba dirira akankubye. Nawe leka. Ate shishi. Lino okusima mukama kyakoze. Ate oli mu kilasi yowe. Kwegamba kasito oyingira buti. Kwegamba why feel how? Why feel what? Hello. Embuzi bwetandika okunyuma manya kiri beta kumanda mobile. Kozesa mobile money okugula airtime ne manda bundles oyogere n'abantu bo obutamala. Nyiga star emunyamwenda hash oba kozesa manda app okwefunira bundles n'ez'emiwendo egya wansi ddala. Manda mobile koleza ekolera wansi w'amateeka ga UCC.
aba Moods Management Services ojja basanga Bukoto ku Kamure Building maaso ga Bukoto White Flats beba kujjako stress y'abapangisa gwakoyo okweguba n'abapangisa olina ekizimbe olina apartment oba arcade munnange jangu fe tukuwe ssente zo mu budde ate nga zaawamu ebisinga wojja tufuna ku 075 73 yongerawo 05 osimbyeyo 97 eya WhatsApp eri 075 0 6 beba Moods Management Services. Global Paints eri gwayagalo ennyumba yefuuka ey'enjawulo kozesa Global Paint langi eno tefading ate nga ya buwangazi tulina silky vinyl onasiigibwa munda tulina weathercoat asigibwa wabweru ne Global Mat gwe tusiiga ku ceiling langi yaffe gifune ku hardware kuli okumpi osobola okubanga bwotyo mukwano gwange naawe okikuba kati ate aba big time gadgets bo ne bakuleetera amasimu amalungi ojja basanga waliko Equatorial Mall maaso ga Eco Pharmacy bakuleetedde simu ekika ekya Samsung Edge Extra egenda mu layini 2 kamera nnungi okuzaama ate nga ya fingerprint simu mpanvu ddala erina inchi eziri 11 jangu ogifune ku mitwalo 25 gyokka ate nga ne delivery tugikola tusobola okubanga tugikuleetera wennyini wooli n'ebika by'amasimu ebirala tubirina aba big time gadgets bafune ku 070 10 29 48 waliwo ennyumba etundibwa ng'etudde ku ploti eri 5 ku 10 Mairo Land kitegeeza eno ya kyapa esangibwa Nono Estate kilomita 6 okuva mu tawuni y'Empigi kubira nannyini mwennyini mukanye 0709 166 547 0709 166 547 ne ku 0762 121 391 ojja kubanga bwotyo mukwano oyogera naye Baharamaini Tour and Travel ojja basanga nakasero okulira na Steel and Tube mu bannayuganda abandyagadde ofuluma ku wabweru w'eggwanga mujje tubayambe oyagala kulambula ku nsindala bino byonna tubikolako nammwe abaagala okugenda mu umra ne mu hijja nakati tuwandiika kale umra eya Desemba eyo yo gyeteekereteekere ku busente butono nnyo tukutwale balina abakozi abamanyi okulabirira obulungi abalambuzi wamu n'abalamazi tubalambuza ebifo ebyenkizu ne tubasuza kumpi mukwano gwange mbifo ebyennyini ebisaanidde ojja basanga ku UK Mall first floor room eri namba 18 ekansanga ne Nakasero ku Market Street mutukubire 0701 97 72 75 ne ku 0701 3 933 ojja kubanga mikwano gyaffe aba Haramaini abwotyo nga mukwano bafuna bulungi olw'ensonga esigadde zonna zijja kubanga mukwano gwange zitambulira ddala bulungi nnyo wabala okukkiriza okubanga bwotyo okyali ne muzzukulu wa Kasujja lunaku teweerabira nti lwakubiri tugezaako okubanga tukutuusaako ensonga ennene ate era ennywevu zenkakasa nti mukwano gwange weetaaga nnyo okubanga bwotyo zigubira katukkiriziganye tumale okubanga tuddayo lwakiri okutunuulira ensonga ku nsonga lunaku lwa Tuesday aleka tumale okubanga mukwano gwange tuddayo The Inside Story ensonga y'omunda tukutambuze syonna mu bbanga ttono nnyo amawulire n'okwekennenya ensonga ssemasonga mu program The Inside Story ensonga y'omunda ekutuusibwako MTN everywhere you go. Kale Mwai Museveni ayongedde okubanga bw'ati akubiriza abavubuka. Mwai Museveni agambye abavubuka manyi waliwo eri emabegako yabagamba nti mbalajanidde nange mpulira nkooye kubanga bendaajanira temuwulira mulya bulimbizi ne mudda ku misito simanyi oba n'embizi nayo eba n'omusito mpulirayo omusito eriyo omusito gw'embizi simanyi yabalangira mulya bulimbizi ne mutamira ne mugangayira n'ova ne ku by'edduniya tokyamanyi bigiriko naye this time Mwai Museveni avuddeyo n'atuuka okubanga bw'ati akubiriza abavubuka yonna gye muli abagambye temuddamu kummanja mirimu ne muddaawo kino ne kifuuka ensonga byembagambye mbibagambye okumala ebbanga ddene tetulina mirimu kaakati omukulembeze eggwanga bagambye mukole ekyo kyembambalagidde
bwe munaakola amagezi gembamba wadde ne mugakolerako temugenda kuddamu kubanga mukaaba temujja kuddamu kubanga mumanja kankubulira omukulembeze gw'eggwanga kyagambye tutambule naye wano mpolampola Mwami Museveni agamba njagala bannayuganda n'okusingira ddala abazzukulu mutwale meseji yange gye mbagamba ey'okwezza obujja mu byenfuna byammwe mu byennyingiza abasingira ddala mugende mukole commercial farming mugende mulime n'agamba ekyo munaba mukikoze you never again complain of job scarcity temugenda kuddamu kubanga mumanja emirimu gyabula bino nno abadde mukwano gwange mu nteekateeka ze kati ez'okubuna eggwanga ng'atuna kye bayita PDM etambula etya a parish development model ekyokulaba butya mukwano gwange nga tweyambisa enteekateeka y'emiruka gyaffe abantu okubanga bakulaakulana n'abagamba nti senga mulima bino byonna bye mumanja temujja kuddamu kubanga mumalira budde bw'ati wabagambye oba mwasoma temulina mirimu oba temwasoma mwakoma ku bonna basome abagambye mugende mulime omukulembeze gy'abasindise simanyi abadde amaze okukola okunoonyereza okwenkomeredde n'ategeera nti ne gy'abasindika yennyini ati bo bennyini baabagobayo dda naddala ababedde baakuno abalina amaanyi abasinza bannayuganda kati ng'ekikere Mwami Museveni ebigambo bino ye waaba abyogera ekyamazima abyogeza mutima gwakwagaliza bavubuka era gwakwagaliza bannayuganda naye oba olyawo waliwo ekiyinza okubanga kikugira bino byagamba abavubuka ne batabiteeka mu nkola ate Mwami Museveni enkira n'avayo n'agamba abo baagaana okuteeka mu nkola bye nabagamba balya bulimbizi kyakulabirako ebyaddala omuvubuka asomye entrepreneurship n'amanya nti nteekedde okuba omuyiiya oba omuvubuka kale katugambye nti asomye busawo kyankuba ekikwejjo ly'abalamu wano abaana nga asomye busawo alina digiri naye ng'omulimu gw'asobola okufuna amalwaliro gy'abadde agunoonyeza wallayi nga bamuwa $25,000 mwana n'agamba sijja bikola kansooke nnindeko naye omanyi kye bayita digiri ey'obusawo n'okukusimba $25,000 ate nga bamugambye nti ogwo mukisa nnyo kubanga era tubadde tulina bifo byammwe jasi kunyigawo okwo bunyizi afune $25,000 kati be banamaliriza n'agamba nedda kangende ntandikawo ka kiriniki kange kangende ntandikawo lwakiri ka famasi kange ntandikewo ne mu professions endala bangi babigezezzaako okubanga bakikola oli n'agamba nti nedda bannange nsomye mawulire naye kaakati radio tulina mmeka abasomya amawulire bali bameka TV ziri mmeka ng'ekituufu ojja kulaba nti namba nnene tesobola kubanga bwetyo ebeera employed gye kiggwera nga abaana bano bakola batya nga batandika okubanga beeyiiya kantandikewo naye kakyano kange wano mpolampola oba ka YouTube eyo bo bano ab'ebitongole ebisolooza by'omusolo babeera bakulengedde dda naye kati baagalayo omusolo neyo sisi nayo kati egwetaaga nti gavumenti kugamba tetugifukaamiridde mutuwa emirimu kubanga tukitegedde tegirina ne tugamba abavubuka katugyeyiyize bw'omala okkayiiya akalimu ku bwoti bwe papa ne balyoka batandika okukonkona kati oli atandise ka famasi oli atandise akaduuka ke agambye kale nina diploma yange mu busomesa naye siyina mulimu kantandika wano akaddaala emisolo ne gifuuka emisolo akaduuka katandise ne batandika okubanga bamukonkona galawo ate n'amaanyi n'obusungu omusajja akuggaza akaduuka kuweeyiza mu ssente z'omaze okwewula mitwalo katugeze kakadde nga kamu kitundu ozeewoze n'ogamba kanjigikirize wano mpolampola nja kulandirawo mpolampola bw'ajja n'obusungu okwagala okukuggala oyinza okubuuza ono bamugye mu jahannama ne bamunsindikira nga kigezo kiki kale n'olwekyo excellence abavubuka bano beetaaga okubanga bakola kituufu naye enkola gye bakoleramu environment gye bakoleramu tebaganya kubanga beenyumiriza mu bye bakola era abamu beetamwa n'okudduka ne babidduka ettaka kituufu kikulu nnyo tulikozese naye n'abamu tubategeddeko ababadde n'ettaka naye nga libaggiddwako si lwakuba nti balitunze babadde bafubye okulikuuma naye ababedde abagagga abanene abalina obuyinza ne bajja ne batandika okubanga basengula ku byalo kati oyo muvubuka excellence gw'otuma gw'ogamba toddamu kummanja muli mugendo olime ate anaalima ludda wanga wabadde bamugobaganyiza
gwe basaasidde abadde ne ekazi ze nga 10 za pulaninze, wali ateekewo kasooli, wali ateekewo ebikajjo, wali ateekewo emmwanyi, ate n'emmwanyi nabyo mu Excellency wabitegedde nti buli konna muvubuka kagezaako okutunuulira, kubanga munnamuliiriddemu n'amugamba nze nkubuulire mu 2014 nze gwolaba neerumya ne ŋŋamba kansooka embeere wano mu kyalo wano. Omuvubuka yalima vanira, omuvubuka yalima ku mulinga, omuvubuka yalima ku mmwanyi, ne bimutambulira n'afuna entandikwa, kati alina ekiduuka wali eri mu kikuubo. Kati muvubuka munne mwawulidde emboozi naye n'agamba nange kanzikirire mu kyalo. Bw'atandise okulima vanira ne bamugamba nti ate kati oyaweddeko. Bw'agambye nti kati kannime emmwanyi, Obwakabaka butukubiriza emmwanyi terimba. Bw'agitandise kati obiwulira mu registering. Ekitali kibi era mugende mu registering kubanga munnange ensi gyekutwala ate oba onookola ki. Kale amateeka olumu gayitirira, emisolo sometimes giyitirira ne ginyigiriza abavubuka yo Excellency b'oyagala bagende bakole, naye embeera sometimes ebazoganya nti omwana gwe wandibadde oyamba n'ogamba nti owaaye katumuyambe akoleremu environment etuukiridde naye afune, amaliriza nga ne ziri ze yeewuze ku ba money lenders yezeewoze mu bank nti aba ne burden esasula amagoba ga bank, kati ate n'aba ne burden egenda okuliikiriza bano buli kadde abamusuubiza okumuggala. Leero bajja balala n'enkya ne bajja balala, agenda okumaliriza nga kumpi capital yennanga bw'ati aweddewo. Kale n'ebyo bwe tunabanga tubiteereza yo Excellency nsuubira banaavuka ne wootobalagire embeera yokka ejja kumala bumaze okubanga ebabuulira ekyokkola ate batuuka okubanga bakyenyumiririzaamu. Ne bwe kinaabanga tekikubadde bwe kityo, tukutte omudidi gw'ensimbi mungi n'ezimu ne tuziteeka ne muba be tuyita ba investors. Azungidde gy'azungidde gy'abadde ng'obwavu bumuluma najja n'atuferera wano ne tusabbalala nga gavumenti olw'okuba atuliiriddemu. Omanyi teriyo muntu alina lulimi nga mufere. Batugamba nti omugezigezi akuguza ekibira. Omufere asobola okuva e Italy najja wano n'amatiza State House. Nze gwolaba ndi mukugu nnyo mu bino, ate senga ekyo munaba mukinkwasiza katugezesa ku mmwanyi. Senga munkwasa emmwanyi yammwe nsobola okuba nga ngiteeka ku mutindo n'omubuuza nti eyitale emmwanyi eri etya. Yitale eri mu mawanga agakulembeddemu kye bayita kwegamba ku mutindo gw'emmwanyi, ogenda okulaba ng'eri mabega. Kati n'omubuuza ag'amagezi agakulemye okuwa ensi eyo, ogenda gawa otya eggwanga mw'oli omugwira. Kaakati tumaliriza nga abagwira bangi tubataddemu ssente, bajja nga ba investors ne batusabbalaza, n'ezimu ne twewola nanneewole tuteeke mu investor. N'obuuza oba eddwaliro esseguko balituuse ku ki? Ate wabinoonyerezaako ennyo nagwo ne gufuuka musanvu. Bw'otuma ababaka ba paalamenti mugende munoonyereze eddwaliro lyaffe, mpozi balita specialized hospital, mugende munoonyereze, osangawo abasajja bakuteze katwanga bazibu, tebakukkiriza yadde okugyayo kamera, bagamba order from above, tebabakkiriza kuyingira. Kati ezo n'ensimbi tuzibataddemu. N'abagagga baakuno bangi bawangadde bagagga, naye mbu bw'atuuka okulemererwa emisolo egimu gye ne bagimusonyiwa nga URA badde mu banja biliyoni 3. Yo Excellency abagagga bangi mubasonyiye ssente. Ono omuwejjera omuvubuka ayagala okutandika akalimu, omusolo gwe mumubinika wakati mu bukambwe. Kale ekyamazima tegumwagaza koddamu kubaako kyatandikawo. Bwe tunaatuuka otunuulira bino yo Excellency nkakasa bulungi abavubuka tojja kuddamu kubanga bootolera embuka nabo. Tosobola kulera embuka nabo, tosobola. Abamu n'obasanga ne bagamba wayo omugagga wuuyo aweddemu, sebo mu budgetira ne babateeramu ne ssente ezo zigenda kusika mu mukono gundi, tugenda muyamba, yafunamu ebizibuzibu. Olaba tulina ne betwawa ssente zaffe mu biseera bya covid yabayitamu nnyo abagagga ne tubawa ssente akamwesi ayina yayongerwako. So Excellency lowooza ku bavubuka bano, bw'otooba lowoozeeko mu ange ojja kumaliriza nga buli kadde weevuma Mwami Kyagulanyi ssentamu. Mwami Kyagulanyi talina kyawa bavubuka okujjako bawa message ebalaga nti ekizibu kiri kimu mu 7 kyekyokka, kubanga baasomeramu nabo bennyini bakiraba. Ye kasita abaliramu nti ekizibu mu 7 nabo nga bakiraba. Kakati bw'okola ebyo ddala ddala Mwami Kyagulanyi anaddamu tugamba ki? Ffe tutonderewo mbeera, totugabira ssente zino ze tulinda mu biseera by'akalulu no tuteekamu ensimbi meka. Abavubuka ono muwe bukadde 2 oli kakadde abamu 15 ne bacacyanca, era bajja kumaliriza ng'obanyiigidde kubanga era tebajja kusimba kalulu.
kubanga nawulidde mwami Kyagulanyi kati abagamba obwo obusente bwammwe omusolo gwammwe bagukuŋŋanya ne babaddizaako obusammambiro obukunkumuka kati bw'atyo omukulembeze w'eggwanga olumu tusuubira nti abamulinaanye tebamuwa kituufu kiri ku gurawundi. Mwami Museveni n'amaliriza ng'akola risaaki yi n'emulaga nti mu bitundu bya Kampala wano ab'opposition bamubba akalulu naye si lwa kubba kalulu wabula abamuli mu bitundu by'omu Kampala babuufu. Kati obubuufu bwabwe obwo ate tusobola okuba nga tutapinga into obubuufu bwabwe ne tubatonderawo embeera ebasobozesa okuba nga okubeera ababuufu babukozesa okuba kwe basobola okuba nga beetuusaako. Naye mu bubuufu bwabwe ojja zibawa ssente bajja zikavula. Babuufu bazibu nnyo. Omuyeeya yabagamba nti bwazibawa muzirye naye awo kateeka mumanyiiwo. Kale ne webeera PDM bwe yagenze Mwami Museveni gy'otambulidde eyo wandibadde abantu oteekawo bakiyitanga baraza mawanga erimbi wulire ewamu. Teekawo olukukiika olukubba empolampola. Magufuli omugenzi yabikolanga n'atuuka mu kitundu n'agamba njagala kwogerako na bannakyalo ne bajja. His Excellency atuusa agenda kwogerako gye tuli n'ababuuza mumpe ebizibu byammwe. Kainaawe kubayo olukuŋŋaanawo mu ggombolola emu nga tebategedde abakulu. Obuuza abantu PDM mugisanze mutya bajja kubuulira kye bayitamu onoowulira. Bwe banaakubuulira baani abaganyuddwa mu ssente eza PDM lwojja okubanga otegeera nti kye watagetinga okufuna nakyo tosobola kubanga bw'otyo kifuna. Kale ebigambo ebifaananako ng'ebyo manyi bagamba nti enswera ekwagala yeekugwa ku bbwa. Kaakati osobola okuwulira abatabitegedde gaga nti oyo ani agezaako okukyalenjinga omukulembeze eggwanga nedda. Mu Luganda tugambye enswera ekwagala yeekugwa ku bbwa. Kati ani asinga okwagala Museveni nga nze mubulidde ebigambo ebiringa ebyo. Gwe era tokimanyi nti for example bano Basseneno Juma abanupu banyigidde. Kale lwaki obuusa omusajja muleke anyiza abavubuka 226 tumubaka lwalyoka akiwulire. Kale ebigambo tebisobola kubanga bimala bifuuka solution naye bikulwa. Bavubuka bakozi naye obukozi bwabwe ffe tutuuka okubanga munnange tubukkakkanya. Jjukira nti okyali ku 107.9 Paal FM okkola lya muntu wa bulijjo. Waaka nkyayina mungi era nkyamuleeta akubanga ngenza okutunulako wano ekiri ku lukalu lwa Bulaaya obunkenke kye bayita obunkenke ku lukalu lwa Bulaaya. Kati bino byonna lindirira kalulajje agenda kubanga bw'atyo abyekuwagga. Obadde okimanyi nti omusajja abagambye nababuulira nti nyukiri agenda kuvaayo kati mutandike okuntakula. Onoonyeza buli kimu kisoboka ate nga kirungi okukuwa amasannyalaze ku faamu yo oba ewakaawo. StarTimes Solar kyekyokuddibwamu kyo erina eryanda eriwangaaze amataala 4 TV set radio wamu n'okuba nti girako subscription y'okulaba TV y'obwereere okumala emyaka 2 mirambirira. Teekayo okusabako okwa StarTimes Solar Loan mu Centenary Bank oba kutabira StarTimes lyonna erikuli okumpi kati. Oyagala okulya ekijjulo eky'omulembe nga kiteekeddwa bakafulu mu kufumba mu kifo ekisirifu okuzaama nga n'akawo k'obutonde bwe kakufuuwako. Kebab House Restaurant kyekifo w'osanga buli kika ky'emmere ky'oweetaaga. Gamba nga Adana Kebab, Saktava, Lahmakun oba giyite Turkish pizza, fish fingers, beef burgers, chicken skewers oba grilled chicken. Tulina ekifo ekigazi ddala ewategekebwa emikolo, meetings kw'ossa ne parking. Tusange ku Centenary Park ku Kebab House mu Kampala. Ekifo kyaffe kiba kiggule okuva Monday mpaka Sunday. Okumanya ebisingawo kuba ku ssimu zino wammanga 0708 48 29 47. Kebab House Turkish Restaurant. You stay home, we deliver. Lydia, eyakava China wiki 2 emali yetuusa oli mu kutikula? Yo wange gwe tonnatikula? Nyabo, kampuni gye nasooka okukozesa emali yagireeta oluvannyuma lw'emyezi 6. Oba gwani ekkolera? Toddamu kubonaabona. Kampuni ya Ship With Us ebimalanga bulijjo. Ship With Us bazza kutwanguyiza mu by'obusuubuzi. Batambuza byamaguzi okuva China